oli bw'akugamba nti Uganda olemwa toyinza kumuwakanya. Kakati nkuletedde obutambi bubiri, ak'omwami ono n'omukyalo ono gwe tumanyi obulungi era nga be bamu ku abo abawagizi ba Museveni lukulwe, era nga bo tewali kyoyogera ku Museveni. Kakati alina ensonga ye ku nsonga y'okuba nti emirimu bagiwabako baana baabwe baŋŋanda na mikwano oluvannyuma lw'omwana we okumumma omulimu. Then oluvannyuma kweta akatambi k'ono omwami naye ng'alina ensonga gy'ayisaawo. Mbeeko bye nkubuulira okusobola okugatta emboozi obulungi ontegeere bulungi okakase nti mu Uganda mulimu abantu bo nga baawuba. Nze ne muwanga twawerera abaana ba kusende waffe obw'ekinaku naye teri mwana we gy'anoonya mulimu ne bagububa mbiddamu. Omwana wange yagenze bino nakugamba akalukaggwa kati katwanike bwanisi bantu. Omwana wange yasomera ekitabo Ingiriya yagenze mu civil aviation owulira n'akola interview yasoose n'abeera wakubiri kuba alina mune yabadde amulabira ki ekigenda mu maaso. Bagenze okumaliriza interview okategeera okumaliriza interview bali bagamba emirimu gyonna gundi yagitwala erinnya ndiryogera gye butte nditegedde naliwulirako okategedde kati omwana n'akomawo n'atuula waka. Bino bimaze okulaga nti buli muntu yani akyogera oba abadde asiibu buli muntu gaba wa ofiisi ba Uganda ensonga tebasoma bako banikwano baana babaaba bani baleeta ofiisi nejjula ne babba n'okusoma ne basomera ku mulimu okwo. Uganda paradise Museveni gwawagira bwatyo bwagamba. Kakati ona mu statement ze z'akoze agamba nti kasita akalulu kaggwa kati tuliwo kwanika kulabisa. Kugamba kyategeeza nti kasita Museveni yawangula akalulu kaggwa Museveni ne bamulangirira kati tuliwo kulabisa. Kakati ni weebuuza nti kikyalabisa Kyagulanyi taatayogerangako ku ebyo byonna. Ekiddirira ki mwana we kugenda bweru lwakuba nti ye ekimuyambye nti yasoma. Katonda amuyambe bw'anaagenda ebweru akola omulimu oguli related. Kubanga ne sisitimu yaffe yennyini etuleetera okubeera abanoonyi b'emirimu okusinga abantu abasobola okwetandikirawo emirimu. Kimulumye nnyo okuba nti omwana we ne bamugamba nti gundi emirimu gyonna yagitwala. Nti emirimu gyonna kati bweteebereza nti katugeze mu civil aviation nti waliwo emirimu egyo yagitwala nga ye agiwa bantu be. Tewaliwo bana bajja advertisinga ne bajja advertisinga nga bwe protocol bwere ya government balina oku advertisinga government jobs. Kakati waliwo omwami ono ensonga gy'agenda otuwa wano njagala mugiwulirize oba omukyalo ono yandibadde awakanya singa wabaawo omuntu ayogera ku bintu ebifaanaganako bwe biti kubanga be basinga okuwaana Museveni. Tulaba akalango ku TVM ng'oli bamuwa ssente za PDM miliyoni emu n'agula embizzi 8 n'asimba eka y'emmwanyi ku miliyoni n'agulako embizzi 8 n'asimba eka y'emmwanyi n'atakoma okwo n'akolako omudaala ogwabaddeko okutunda ennyaanya obutungulu naki. Manyi omusajja bwe yaŋŋambye tukakadde omusajja yaŋŋambye nti muzeeyi yeetaaga okuinvestigatinga ne mugamba ffe bwe tubyogerako mugamba byaki bya bufuzi. Is it applicable ku miliyoni? Nabuuziza omusajja nti embizi egula ssente mmeka ento naŋŋamba ebeera wakati w'emitwalo 8 ku 10 ne mugamba yagula agambye atya ku TV nga tumulaba. Kakati ensonga nga bw'ozibulidde wazirambika ebyo byonna bitegeeza bubbi. Kati bano bakasolo bannabbanja baani bonna omukyalo oyo maama waffe kuba mukyala mukulu bawagira era nga yakugamba nti kasita Museveni yawangula kasita Museveni yalangirirwa mbu Museveni kati akalulu kaggwa kati tuliwo kulabisa biki ebyali mu campaign Kyagulanyi bye yayogerako gye tulina okudda. Yensonga lwaki mbajjukiza nti nabagamba bannayuganda tulinga kabbebi akeesuna katugeze nga maama wako mulagajja futasakasala njala nekeekwata ettama nekeesuna nekakaaba naye nga tekamanyi nti keekali mu kwesuna kyekikakaabya oba okwesika enviiri.
kati bannayuganda tuli awo tuwowoola tukaaba naye nga ebintu ebitukaabya Kyagulanyi paka Katonda singa oyogera ku Kyagulanyi ajja kumulaba ng'ekyonziira totubuulira yagamba nti tukalonde tukakuume tukabanje kati ye yadduka yagenda mu Amerika oyo maama waffe sijja muyisaamu ggaali kubanga saagala kubeera nga saagala kulabika bubi njagala mbeere respectful mu mbeera ey'obuntu naye nga mutumenya nnyo kakati ekyo kikyali awo ye nga ye tumulaba ebiseera ebisinga obungi nga ayogerera ku sayidi ey'abavandimwe era be bamu ku be bakaaya n'okubeera nga bannayuganda ffe tuli bannayuganda lwaki emirimu tebagenda ne bagisaba ewaabwe naffe kye tujja okubagamba mugende mugisabe ewammwe kubanga ensonga ze tuliko enkulu mmwe abazitulemesa mu buvandimwe bwammwe ne Gashumba nnaku zino mulaba awoza oba batutte oba bakola batya oba naye manyi sometimes oyinza okulowooza oba kiki oba abanywa biki ekibanyiga olwo nga bavaayo banza n'okujuliza Kyagulanyi nga bimaze okubanyiga ne bawaana nnyo Kyagulanyi naye enkyo ojja musanga otana kwegamba naffe ngaffe otuuka ekiseera ne weetamwa kyovula nga abaana babagamba ebigambo ebibi naye ebintu byonna byayogedde omukyalo oyo bikulaga nti si y'omu ku bo naye bo tebakitegeeranga nti bakozesebwa yensonga lwaki baagala babateeke mu layini eyo ezimba kye bayita M23 ekintu ekifaanaganako M23 bajja bakapitalizingirako maaso eyo babakwasa emmundu abo boolaba bakole genocide ku bannayuganda naye ffe twabasuubiza nti tubeetegekedde kakati bw'otunuulira omwami ono byava okwogera Museveni nti yeetaaga okubeera nga bamubuulira ebigenda mu maaso Museveni taligenda kuyiga bintu ye ebintu bwate bwabitegeera era bwalibitegeera kubanga nze ntandika okutegeera ebintu ebyo Museveni yayogerako ku bonna bagaggawale biki ebyo NADS Museveni nga bamutwala ku faamu z'abantu ne bamulimba nti NADS ye ba promoters otuuka awo bo bennyini ba owners ba faamu ne bavaayo ne bayiwa ekyo ne bagamba nedda nze natandika n'entebwe ezi tinazijja eno aba NADS balimba Museveni mu maaso ge baali babyogeddeko ng'alaba naye ne Museveni kennyini nze njagamba nti mufere kubanga ebintu ebyo abitegeera naye olw'okuba nti aba ayagala atukuumirewo ffe general population okutwaliza awamu tulowooze nti programu ze zikola ez'okugaggawaza abantu kati naye aba abibayinga era nsuubira okuba nga yabagamba nti mugende munoonyeyo abantu abali successful mu farming yensonga lwaki okiraba bino ebyokwekubya ebifaananyi n'abantu bye bagamba nti bakulosinze okuva mu NUP mu FDC ebyo abyagala nnyo kubanga ebintu bye byakifeera ebiri awo byakubuzaabuza kugamba ayagala nnyo okusiigira abantu ekifaananyi kubanga ye akimanyi nti tayogerangako mazima kasookedde ng'abaawo buli kimu atambulira mu bulimba kugeta bugesi bannayuganda kati bo balowooza nti Museveni tabimanyi bino byonna abimanyi kubanga sisitimu bagikola bwe bati kubanga balina ekigendererwa kyakunafuya munnayuganda indigenous kyakumunafuya bo balina class eyaabwe gye baagala okutondawo ate bano bannaffe ababuyabuya bano abayita bavandimwe kye batamanyi nti nabo tebalimu mu kiraasi eyo bo baliwo okukozesebwa okitegeera baliwo okukozesebwa nga catalyst kwongera bbugumu mu kintu kyabali kitunde Museveni yatutaasa yakola bwati nga nalaba oli muganga bwagamba mutata waffe yatugamba tuwagire Museveni ebbanga lyonna lwalibeera nga waali mbubbo teyali atugoba okitegeera kakati natandise ngamba nti bannayuganda niwakubadde omuntu gwe mbadde njogererako sijja kugamba nti munnayuganda kubanga y'omu ku abo abali mu gurupu y'abavandimwe baabwe naye ng'ate mwali badde mutusaasira kubanga ebizibu nammwe byennyini bye mufeesinga kati omaze osomesa omwana omutaddemu ssente asome civil engineering we bali kusomesa kubanga nakyo kikulu
naye lwaki towuliriza lwaki temuwuliriza noba toli munnansi wuliriza bannansi kye bagamba naawe teweebuza magezi otegeere nti ddala bano bali ku mulamwa katuyimirire wamu nabo yes tugende mu Uganda empya naye gye mukoma okubeera awo mbukati akalulu kaggwa kati saawa yakulabisa mukalulu wawagiraani biwawagira beebo kati ate otukaabirira ffe twakaabakaabadda tulina ennaku yaffe n'ebintu byamwe ebyekifeero ebyo byaguze simanyi embizi bamuwa kakadde kamu n'agula simanyi embizi mmeka n'agira atya n'agulako yiika n'asimbako emmwanyi ebyo ebibalo byammwe byebyo ebibalo bya Museveni bwe bityo kabibe ebyenfuna by'eggwanga alaga nti abitegeera nnyo kabibe by'abantu ababuli alaga nti abitegeera nnyo alaga nti yasobola okugaggawaza munnayuganda alaga nti yekka yaliwo famire ye be baliwo bukati ye bw'aba avuddeyo kati Muhoozi alina okukwata ente bate Muhoozi alina otegeka mutabani we bye muwagira era nga mutukakasa nti be bokka abaliwo bwe mutukakasa twagala okununula ensi yaffe nammwe mutwesibyeko mutulemeza netubulwa ekisa gye muli